This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Yingira parliament. Waliyo chenye ekyo kyaleeteka mu ssente. It is my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Nze n'omusaala ne bandi gututte ng'odda naye nga ndi mu parliament. Nga ndi mu parliament. Chechiroto cha Bokayimba usajja muno wona akaba n'avuga ku screen ndeka atoseka ndeka toba nagamye mve ku program chechiroto cha kubanga dembe yange kadi yedembe lokaba zolaki bwenseka nange teguda dembe yange because ono ye okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaba yanjawulo biyokoze kakati akaba saate enseka kati gonga nze nseka byange kati gongana okuseka. Why are you not trying to understand him? Ensonga zena zikunyonyedde bulungi naye yaŋŋaanya okwogera ku bintu bye kakati gwe oyagala okunzizaayo omusajja eraddemu akaabe nze mbadde nsaba wandimbuuziza ensonga zange kuba omukulu agambye teyagala ndigere ku nsonga ze ssente ze muveaba omusajja yagala kuyingira paalamenti mu ngeri yonna gyayingiramu oba bakole batya Henry Tigan oba Cute Kaye. Henry Tigan oba Ronald Mayinja. Ronald Mayinja oba Dr. Hildaman. Ronald Mayinja oba Misach Semakula. Misach Semakula oba Geoffrey Lutaya. Misach Semakula oba Maddox Sematimba. Misach Semakula oba Kabuye Sembogga. Misach Semakula oba Edi Wamala. Misach Semakula oba Fire Lutaya. Fire Lutaya oba Moses Matovu. Fire Lutaya oba Bebe Cool. Singa Bebe Cool. Fire Lutaya oba Jose Chameleon. #1 in Uganda. Jose Chameleon oba Bobby Wine. Jose Chameleon siyo yasinga. Yebadde ndowooza ye ani gwawadde obubonero obungi ate aliwa gwawadde obutono. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Kona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri
magogo nampunge ne gobero muguluka amasinnyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga oba kibereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Aliya Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda mu kujjera kutoka ntoko nimbuzi ndyefuno arabola babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent. Waliwo wanangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Yes, good morning and welcome to yet another edition of Kasuku Live. Eno bagita weekend chipozi mutiatu waka tujite weekend chi. Eno weekend ebadde nkambwe. Ebadde nkambwe. Naye muzungu agamba regardless we move. Tusigara tugenda maaso. Baba. Kale. Kasuku kukuwaza banga semanengene. Mbeera nzize as usual ni Monday. Tugaye muko. Ebintu ebaddeyo weekend. Baba. Nzikiriza omanyi ndowooza okuva omwaka guno lwe gwatandika eventually omanyi waki bagamba full circle otegeera kye bayita okukula. Edda nga bakadde baffe in fact ne bana abantu abamu abayimbi twabakolangako interview ne batugamba nti ntalo z'abayimbi abalala nti ntalo za mirimu ng'owulira omuntu mwowino oba eyo mu butale ng'akugamba ntalo za mirimu ogamba naye nze okuva omwaka guno lwe gwatandika lwe nategedde nti in fact ndowooza guno omwaka lwe nakkiriza ng'oggyeko ebyajjajjange okufa because well ebyo byo that's another story naye lwe nategedde nti kati Kasuku olayika okuba okuze kasita otandika okulaba oba okulwana entalo z'abantu abakulu nomanya nti muntu kasita kutunula mu maaso n'aga nti oli mubbi. Ng'omanya nze nabalaba abaana baŋŋamba nti ndi mubbi nga ne ssente sinnazikwatako. Awo we natiira ensi ne nga baaba awo ng'omanya nti kati okuze zikusanze baga nti zikusanze zikulye. Naye ku bintu bye nalabye weekend eno nategedde kati ffenna tuli ku full circle olwo tukuze okimanya ekyo n'ebyo mutyaba. Anyway twatandikidde ku who is who challenge twagenza omumaliriza nga Jose Chameleone omusajja oyo akola bu challenge obwo namwagadde nnyo. Ndowooza abantu batugamba nnyo nti tewali content era biki naye content wuyo waali tuba tumulaba bazungu eri ku mupiira musajja yakakoze who is who challenge lwakuba waliwo sitakkanyirizawo ku Moses Matovu File Luta saategeddewo bulungi osobola okatuddiramu awo mutyaba abantu njatutandikiraawo. Eventually Chameleone yasigadde ayimiridde yekka
of course ndowooza yasse kinoomu sobola kugamba nti ate bye walowoozezza bya kisiru naye ya embeera bwetyo bweyimiridde njagala osooka ombuulire go for you what do you think what do you think who do you think is the champion ono baavaawo oli omulekawo ono baavaawo oli omulekawo ate tukomewo mutyaba kateekeyo Henry Tigan oba Cute Kaye. Henry Tigan. Henry Tigan oba Ronald Mayinja. Ronald Mayinja. Ronald Mayinja oba Dr. Hildaman. Ronald Mayinja. Ronald Mayinja oba Misach Semakula. Sir Misach Semakula. Misach Semakula oba Geoffrey Lutaya. Sir Misach Semakula. Misach Semakula oba Maddox Sematimba. Sir Misach Semakula. Misach Semakula oba Kabuye Semboga. Misach Semakula. Misach Semakula oba Eddie Wamala. Misach Semakula. Misach Semakula oba Fire Lutaya. Fire Bongole Lutaya. Fire Lutaya oba Moses Matovu. Fire Bongole Lutaya. Fire Lutaya oba Bebe Cool. Fire Bongole Lutaya singa Bebe Cool. Fire Lutaya oba Jose Chameleon. Jose Chameleon #1 in Uganda. Jose Chameleon oba Bobby Wine. Jose Chameleon siru yasinga. Yebadde ndowooza ye ani gwawadde obubonero obungi ate aliwa gwawadde obutono. Kale betuvaawo ntandikire wa happy birthday Babirye Anet mutyaba mweyagalidde Kasuku Live aba Babirye Anet yani happy birthday katukusabire birungi byereere ya kati awo betuvaawo Bobby Wine ku Saturday yafulumya ekiwandiiko n'akola video mu Luganda ne mu Luzungu musobole ogitegeera era weekend abantu badde mu kubaganya birowoozo kino akiri yayiseewa twagezula nga balaga Kigali airport anyway lwakwa simanyi oba gye yayise nalabeka video but ebirevu byabadde identical nga kiraga nti alabika okuba gye yayita n'afuluma n'agenda and nze kyendowooza sirowooza nti okujjako naye sirowooza nti video eyo yagikola akyali wano alina okuba nga yali yatuuka dde eri ebintu si byangu kola video n'ogita nobimanya ebya security so yagambye yafulumyemukko. He did not say he went to exile. No. He said yagenzeemukko meeting aba partners abalala n'ebisigadde naye omusajja wange Sudi agamba ali America. Simanyi oba Bobby ali America. Nina we nalabye nga bamwaniriza South Africa but I think it's an old video. Ate era nina ne we nalabye nga bamwaniriza ku Heathrow. Nayo ndowooza video nkadde because from birevu bya data tebiriiko naye sebo omusajja ekirevu kyamunyumidde yakikutte n'akikuwasa kitegeeza ekirevu kyekiriko okibaye ekyo mutyaba so tetunamanya wawaali nze sinnamanya era naye tannavaayo kugamba nti ndi wano but we hope he's safe yatuuse bulungi era abantu bawaganda bye Sudi agamba era ffe demonstration 31 March naga meeting already ziri set ani omulala gwe nalabye naye omuliro guva side zonna nalabye waliwo omwami gwe naye ku internet ng'agamba nabagamba omusajja yayita wano nadda annange ebintu biri ku internet nze ndowooza weekend eno gye nasoose nensooka like insooso ekiro ekyo nasemba okikola I think 2018 2018
if I'm not mistaken 2018 now nasooka nensiriikirira ndalabako ko internet ng'ekutta akaliro ebyo biseera ate akaliro yali ekakutte lwakasuku internet yakwata akaliro neekwatira ddala akaliro nendaba ne mikwano gyange fake account za Facebook nga twazigulawo ffenna ng'oli agikubiddemu ensooka nentuula benti nenzita ku bigere nazzeemu kiraba weekend eno internet ya weekend eno yabadde enkambwe nagitunulidde bwenti neŋŋamba why naga akanywemu ku lwekyo sajja yayimba osanyukangako ng'okyali mulamu lumba ebbulangiti weebikambike wenywerangako ng'okyali mulamu anti olwoba olifa olisaaliza bangi ng'akanjiweyokko so byebyo abantu waliwo abawagizi ba Bobby badde bakomentinga abawagizi b'NRM ne bamugaaya byonna byadde ku internet weekend eno weekend ndowooza this has been the busiest internet. Twali tulina story ya Mukunja Atasera, nga tulina story ya Zubeda, nga tulina story ya Bobby Wine, nga zonna zitambula concurrently based zeddukira kumu nga omanyi natuuseeko ne ŋŋamba neba app njijje mu ssimu nga buli wootuuka waliwo ayina kyateesa nze okusinziira nga bwe ndaba ayina ateesako byobufuzi okumala yabadde busy ne X kati ndowooza app ezitali busy kati ye Instagram ne Snap. Omanyi ne Snap erina lwekwata akaliro ndowooza app etalinakwata akaliro wano mu Uganda ye Instagram. Era ndowooza nnyagenda nsigale ku Instagram mbeera okwo kubanga naye you need to keep mental sanity in this banana republic. Naddala ku social media. You need to keep mental sanity. So, omututeredde yaawo ovale ng'ayita ekigali. Simanyi awo oba video eri current oba yadda but well. Then, nalabye ne Stella Nyanzi. Ada Stella Nyanzi. Mugende ku X ye mwerabireko. Ate Stella Nyanzi alina kyakola omuvuma bwakuddamu. Ye taliiko ebyo. Abantu balabika okuba beekyawakyaawadde bannaye muli n'eggwanga. Anyway, byebyo nga bwe bitambula weekend bwe yabadde. So but we are yet to know what gye bali. Then weekend eno nalabye Grenade official ng'asiramuka. Yatodde bagita atya? Shahada. Yatodde shahada. Kati musiraamu awedde emirimu ali Bungereza awo. Grenade ndowooza abanajja ku DJ Shady mixtape party 24 na 25 bali awo Bungereza ndowooza bajja kulabako swabba Grenade nno walugave pose erinnya yani Ndugwa swabba Ndugwa nega tusubire ipapula wabifuna atusubire ipapula nalabye Uncle Chaga ayogeza maanyi kati nadde ne Mukasa nanga nti yafunye ekikola maanyi golaba ayogeza awo nenga nti fantastic tekayo Grenade. I never thought about all the things you have given to me. Kale awo nga tuvuddewo story nyingi wano olabye Ashbaga ne Makona
naye pozi Ashburg yadagamba nti ye yagamba Bobi Wine agende mu byobufuzi n'abamugamba bali bameka mukyaba abamugamba ogenda mu byobufuzi bali bameka buli woyita buli wowulira bamugamba buli wowulira bamugamba abamugamba bali bameka kyetwagala omumanya anyway teeka Ashburg awo tulabe Sada agamba nti omuntu eyamusindikiriza okuyingira ebyobufuzi yali Nubianiri ne bakyalibe gwe tewaliiko. Nze nno omanyisi badde ku internet. Kubanga wagwa. Wulira bwe internet yakulema. Bwe mwampisa nti waliwo program empya bagita Crossfire n'endowooza nzija kunyumyamu n'abantu abategeera. Naye ate kati otandise okulabika nti nno abawagizi abaana bangi nnyo naye omu yali outspoken bali bamuyita Ashburg Kato nayimuka nagamba Rasta nze kimanyi bulungi nnyo tojja kukoma kuwa MP bokka osobola n'okufuuka pulezidenti kimala kati lwaki wamulyamu olukwe ng'ate kati sazaamu biri byonna bye badogama kati lwaki wamulyamu olukwe soko bisazeemu tugende mu maaso basi kyo programu ngikomya wano nze basebo byenjogera abantu babibayinga kati lwaki walyamu munno olukwe ng'okimanyi nti ne struggle mwagitandika mwenna ekyamundiisaamu olukwe si lwewakana na lulyansi yonna ng'eraba naye lwansonga yatuuka nampita omunyampi nampita omuli w'enkwe era toli munyampi nze towafuuka ye yali omunyampi nga yankuba propaganda awo nga tuvuddewo owa akantu kali nkagire otukkiriza okay kale katukole ebirala tukole ebirala kyembadde njagala waki atasooka kuŋŋamba nti tukireke gaa tukole ekirala mutyaba wammawabi tukole ekirala ondabye na story wano bannaye nalabye story ya Nampijja ne Diana Nabatanzi bulijjo baali balina obutakkaanya the story has been on the internet mbadde simanyi nti baali balina obutakkaanya baali tebazannya bonna ebina Uganda Nabatanzi yazannyako ebina Uganda nasooka nendaba nga waliwo yaleeta nabirabaawo byatambulatambulamu kawo ku Friday ono yapostinga gundi eringa ya Bible noono nga bibiri identical kati nalabye eggulo nadde era nscrollinga nendaba gundi ya Nampijja nga kwali ne Nabatanzi wabirabye nga bazina nyangenda nenkebera page nga ndaba ba followers abaliko indeed erabika okuba ya Nampijja bulijjo badde beepinga bambi mbadde sikimanyi well babadde beepinga and they made peace. That's what we want, most important. Omanyi bagamba time waliwo proverb nagirabako nga I think oba ya West Africa nga baga nti when you live long enough your enemy becomes your friend. Ojimanyi eyo like I don't know how they phrase it. It was something like that. Like time overrides so many things. I think emirundi egisinga, and I always tell people, emirundi egisinga abantu bemba mwenyigidde toforcinga nnyo ate ekyokulala toteekawo nnyo. You know, sometimes okireka bulesi time. Nze mbirabyeko wano waliwo n'abayimbi abakyala aba ebiseera ebyo baali beepinga naye ebiseera bino ennaku zino zigunwa time otuuka I think n'otuuka nogaa kati muntu batabeera mu space otuuka nogaa kati nfaaki naye ogenda okudda okulaba mwesanze ne mwebuuzaamu ne mutandikira awo oba okiraba. So bebaba baddiŋŋanye fantastic video gina oba badde ogitutedde ovale baba mutyaba ennaku zino wayigaka ovale that's good. Nze mbadde simanyi nti beepinga awo ndalabidde post ya Carol Nantongo ng'agamba abannayuganda Nantongo abannayuganda bwe tutyo tuli bantu babi nnyo lwakuba nze siva ku munnayuganda. Abannayuganda tuli bantu babi nnyo
bw'obategeera amangu oba obategedde. Nantongo teweesibanga ku Munnayuganda, nze nkubuulidde misana. Omunnayuganda talina gw'atakuba. Omunnayuganda ayagala ebyonoonese. In fact, Omunnayuganda atambulanga mpewo teweeteekanga ku Munnayuganda. The best thing ky'olina okukolera Omunnayuganda kiri kimu. Bw'olaba Omunnayuganda akutaddeko amaanyi, linnyamu ebigere bibiri. Mu Uganda wano, abantu bonna abali eyo, Omunnayuganda muwe wiini. Gaba ku wiini. Gye tulaga kati, naddala basereebu. Kuba kati obuzibu bwe tuyina bwe nalabye. Sereebu ku sereebu tewali buzibu. Naye osanga omwana n'ogera n'okirikinga ku profayiru ye ng'akyekubya ekifaananyi ekitali kiriya. Ng'essimu eringa erimu olufu. Yes! Osanga omwana ng'akyanywa amazzi g'akaveera naye ng'akuteesaako n'akudediketingira kati va ku baana abajja ku live. Oshegedde waliwo mu comment section olina nga kya n'ogamba bannaye amaanyi gantaddeko nga mangi kati awo ne tulyoka tudda ate abateekayo live. Omuntu ate n'ogamba ate ani ono nga tomumanyi tomulabangako n'ateesa. Kati Abannayuganda olina kutta bigere kimu bibiri n'omulekera dance floor. Dance floor girekereko ku bantu. Nantonga Abannayuganda tuli babi beŋŋamba tu mwe neetadde naawe. Feta twagala ebiyiisi, twagala ebyonoonese. But what I want to tell people, you need to train your mind. Social media is very bad. Social media osobola gibaako n'ekulowoozesa nti ensi yonna tekwagala. Era emirundi egisinga nze bakyali bange mbagamba nnyo. Nange personally, nze benda nga bigenda ku maaso ku social media bijja kuntabula omutwe. I withdraw. Nga nsooka ngyesonyiwamu. Waliwo abantu nga nze nina abantu bemmanyi nga tebali ku TikTok. Totally. Ba Simon Sekancha, Dr. Lawrence Mulindwa, tebaliiko. App ze balaba YouTube. Kyokka kwe bali. Tebali ku TikTok, maybe Facebook kwe bali because yasangibwako. Nina abantu bangi bemmanyi. Oli naga nti nze Kasuku nava ku social media nsigaze omutwe. Nga tebamuvumangako naye nga gamba nti natuula nendaba omuntu. Ng'avuma omuntu ebintu. Nempulira ng'omutwe si kyagwina. Kitegedde. So, Karo Nantongo, you just n'olinda. The storm passes nodda. Naye nga Abannayuganda tuli bantu babi nnyo ddala nga gye nkomezza. Yeeyo n'embeera eriwo. Kati awo nga tuvuddewo, walabye saga ya Mukunjata Sera. Mukunjata Sera. Walabye saga ye. Oli yagende wa taata we. Twazemu olaba ate yagenze wa maama we. I mean wa jjajjaawe banoonya mbwa. Baagala mbwa yaabwe. Mukunja n'agamba kiki ekibatuusaawo. By the way, that's gangster stuff now. Omuntu w'otuukira okugamba nti kati ogenze mu bazadde booli. Awo nno kiba kikutte wansi ne waggulu. Naye nze sijja kukubira poliisi mulanga. Nze sijja gigukubira kuba poliisi ekyokukola ebeera ekimanyi. Nze njalinda kutayipinga RIP twabagamba. Sikyasobola. Mbanyingako ako kokka. Sikyasobola. Ako kokka ke mbateekako RIP. Waba wakutuse. Kuba ekirungi bonna abali mu bintu ebyo bantu bakulu. Si bakulu? Omuntu bw'oba okyasobola okukola ebintu ebyo. Nze nkuteekako buteesi RIP kasita okutuka. Sikyasobola. Nina nange ebizibu ebyange ebintwalaganya. Teekayo Mukunja. Oze wange noyasayasa amadinisa gonna enjiji imagine nga n'omwana wange omutaali awo. Nze we nakyaddeeko ewuwo ekiro.
wasobodde okwemulula n'olinya toyi n'owalampa ekikomera n'ogweri n'odduka ewo wasigaddewo deemuwo wasigaddewo n'oyo boyiwo nabadde n'obuyi. A few moments later. Olumbye jjajja wange mu kyalo mubasizizza bati mulambo mwagalambwa ekitolo singa mumukanze naafa luli mwalumba ninako muzadde w'omuntu gwe nali nnumbye mazima ddala ninako mu bazadde bammwe omuntu gwe nali nnumbye luli mwavuga kuva Kampala mpaka yiri bukunja mpaka wataata kati ate ekiro leero nti ate mwongeddeko mugenze mpaka wajjajja. Kale awo nga tuvuddewo copyright yafuuse copyright. Walabye post ya Shiba ogirina kaawo kati tezireeta waliwo post ya Kenzo gye yataddeyo ng'alaga close 9 eyo. Omukulu Daudi Kabanda n'avaayo n'agamba close yino gye tuli mu kugezaako okukola eyamba mmwe, n'avaayo n'agamba tagenda kukkiriza intimidation. Anti lunaku lwanca bagambye abayimbi bonna beyiwe mu parliament babeerewo niteekere bali kubaganyaako ebirowoozo okiwulira. So kagamba tuli awo naye King Saha naye alina kye yateesezza ku nsonga ezo. Mututeereyo King Saha teeka lifuuse etteeka lya copyright teekayo. Gavumenti egatusiriwalira ku mwana tubanja copyright yaffe tulinga babanja ebintu by'abantu bino bye tubanja sibisikire nti byakwetegereza ffe tuyimba ffe ffennyini. Amazima famire ya rediyo yandiridde ku nnyimba za rediyo kubanga bazima Chwali wange yayimba music omulungi naye otunuulira embeera eriwo nga buli kimu kiri block buli kimu kiri taken naye abakungu emisala gyeyongera bweyongezi buli muntu anyirira. Otunuulira embeera nga duleva anyirira agwe bavuga anyirira akwata ebitabo anyirira agula geti anyirira. Basajja mmwe twagala copyright yaffe. Now we are planning to come in a very harsh way. We are demanding our copyright. Whoever is concerned about our copyright, be well prepared. We are soon approaching your office. We are going to come all forces. We are bonjour monsieur. Bonjour copyright. Bonjour copyright. Parufel bel poil. Mwe abavunaanyizibwa ku copyright kati kambabulire kisembayo. Ogenda kuweebuukira ebbanga ly'obadde mu ofiisi ng'okumya ekitiibwa kyo naye ng'ogaanye okuta ebintu by'abalasita. Twagala copyright bakyali baffe bantu baffe banyumirwe bannandujja bonna balye ssente balima n'amakula. Twagala copyright buli muyimbi waali alye ssente. Twagala n'abalala abatali inspired kuyimba babijoyininge bayimbe babifunemu. Now awo nga tuvuddewo nalabye Lilpazo yali ku Saturday I think yagenda oyimba ne bamufuwa $1 ku stage. Bamufuwa $1 ku stage bw'avaako abavuka bamuyiikira baagala ku nkalu. Ka video ako ke walabye nga abantu balinga aga nti bamukubye obucupa oba bamugobye nemugamba nti nangamba Kasuku baba bayaaye endongo ogimanyi yagambye babeera bayaaye abayaaye nga bakutte wansi ne waggulu nga baagala nkalu. Kyekiri Ssuuna Ben kye yatunyumiza ova ku show emmotoka olina woogirese nga bakutte n'amayinja baagala obawe ku ssente by force. Bw'otabawaye ng'endabirwamu bazaasa naye Uganda nayo nno Uganda ekaluba. Teekayo puzzle video ze ne ka audio ke twayogedde. Tugende mu maaso.
Wakape milioni zigenda masatu. Ayongete. Akalulu kaliwa. Buli agamba lunda bechu. Anyongete. Dola bina. Dola bitano. Dola mukaga. Dola lusambu. Dola lunana. Dola lwenda. Eze 12 za dola. Obukade mukaga. Obukade bumeka. Obukade bumeka. Pulo. Omusajja yakapa milioni mukaga. Bosi wange. Wakyayongera. Afande, jangu yingira muna afande jangu. Somebody ndako. Mutiama. Let's go you are. I'm his manager. Owaye obuba buyaye bwa shongo va ku show buno obugoberera kati waliwo omusajja agenze n'afuuwa okudoola nga bwagala zisika ate ebya show manye emmotoka yange empya mukavuvuŋŋana awo bakwasiza emmotoka kati nabadde njagala okuyingira emmotoka ne ŋŋamba abaana ne mbagamba bannange nakuba emmotoka zange okufiira mpivvulu kati ne ŋŋamba abasirikale musooke muntaase ku buyaayi munnyingizeeko wano mu kaaluumu busooke bukkakane emmotoka nenjeegaana ne baŋaatuula ne bagamba emmotoka yange mugireke ne mmalawo essaawa nga nnamba manye ekyabadde wali ekifo kyonna ng'obuyaaye bwagala zinyakula ng'obuyaaye bwagala zitwala naye nga tebalina nnyo mbeera nga bw'omanyi obuyaaye bw'omu byalo naye just nga bw'omanyi nga buli omu ayagalayo kuba nayimbye nga tuwe bwe mbugaa tugende ku mmotoka naye nejjusiza naye tewabadde nnyo mbeera yonna. Now waliwo abakulu baavuddeyo tebaagala pulezidenti alayire. Oyo musajja si ye Mutaasa. Bali abalala babadde mu bukookolo. Ate baba ekintu ekiyisisa. Kati bano abadde mu bukookolo balowooza singa babaagala tebasobola bafuna. Kuba ate Mutaasa feesi yagiraze. Okiraba. Alina eggwanga bannange. Alina eggwanga. Ate oba ni yakayiyiza akakabadi. President Museveni layira tugende ku kiddako. Bino ebirala bino saakaasa atandise okujja. Tetumwetaaga tulina ebyokukola ebirala alayire omusajja alayire. Sibe kiri mutyaba. Alayire tugende ku kirala. Kati teekayo Mutaasa. Bannange okwowa ng'omuntu. Uganda teri kulayira ennaku 9 zituwadde pulezidenti eyayita pulezidenti sina pulezidenti temumpaliya awula eyayita pulezidenti nti teri kulayira ali kolola ali mukusebuleti nga juzi yali Masaka ali ludda n'abeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku baneetwagala olunaku obudde bwonna
President Museveni aleme kulayira. Bolera asibye kololo. Bolera asibye kololo. Mbwaye mu kujaguza buwanguzi. Buwanguzi luda bwe wabula. Abantu bonna bali makomera. Abantu bali mbuwanguzi. Bali mu dduka. Tetugenda kukkiriza. Teriyo mukulembeze yali amuyozayozezza. Teri mukulembeze yali amuyozayozezza nti nno wawangudde akaki. Ekiba kitegeeza nno n'abakulembeze bonna bakitegeera nti teyawangudde kaki. Katugenda kubanja akalulu kaffe. Okuva ddala waggulu mpaka wansi. Bannayuganda bafudde. Now, nalabye Jumba aligaweesa nga nnyonnyola nti senga kulannama bamulongoosezza. Yagambye nti bamulongoosezza ekibumba kyavuddemu. Bamulongoosezza. Okay. Bamulongoosezza ekibumba. Era n'atwongera details nti tannaba kuddangulu bulungi, but she'll be well. Naye olwaleero ekyenjawulo ng'ennaku z'omwezi zino ez'olwaleero yemmeka 14 olwaleero 15 senga kulannama bamulongoosa nga 13 ekiro nga 13 ekiro saawa 10 era mu kaseera kano wetwogerera tannaddangulu naye alina omuntu amuliko amujjanjaba dokita we tuwuliziganya ajja kudda kati ekibumba bakikyusiza. Njagala kubategeeza mmwe bannayuganda yonna gye muli mubeere bagumu. Senga kulannama ajja kudda nga mulamu, bw'anadda nga mulamu, emirimu gyonna giddemu gikole ki gitambule. Bassebo ne banyabo ebirala byonna mujja biwulira bajja kwogera naye omuntu ow'amaanyi abeera n'abantu abamulwanyisa. Naye era abamulwanyisa balina mu sipooti obamanya kati ako kava wagundi kano ka sipooti kava wagundi kano kava wagundi bu sipooti bwe butyo. Njagala kubategeeza mmwe gye muli eyo ffe tulina programu zaffe jjajja ku kyoto music ddagala tulina program TikTok account ya senga kulannama etambula naye situsobola postinga bintu bya mulwadde ate bwe yali agenda yabanyonyola bulungi tebanaye TikTok amawulire bulwadde bwange munzije mu mawulire naye nga gyali akyali muki mulamu. Bassebo ne banyabo gyali akyali mulamu mumulinde awone ajja kuwona akomewo mu Uganda. Kati senga kulannama yabakedde twagadde okumuwaka programu ako oyo eri gyali mu ddwaliro naye omwoyo gwe kozi omuntu kati bwabeera mu kkoma nga tayogera guba mwoyo guba gutya kabeera kata nga bamutaddeko kalifuumu tayogera kati guba muki guba mwoyo aba gulina bwe bamuttaawo kati kalifuumu kubanga ajja kumala essaawa 24 zijja kugwako saa 10 olwaleero ajja kuba ziggwako batubuulire embeera gyali kati kuba gutya ogwo kuba mwoyo. Kakatwagadde yenga kulannama ng'omuntu omanyi kulannama ali German naye ekituufu ali Uganda. Kulannama ayagala nnyo bannayuganda yayagala nnyo abantu be era kyova olaba yatugambye ebirala byonna mubiyimirize naye program music ddagala ate yagenda nga nti mwami wange Jumba Lubowa aligaweesa nkusaba ne bwe ŋŋenda mu ttaka totuuliranga ekitonde kyaffe ekya music waffe alina okugenda mu bantu twali basawo bakinansi tuli balaguzi twakola ebintu byonna naye twayagala ekintu ekisigala mu bantu bassebo ne banyabukafeero tiyafa waali tumuwulira si bwe kiri. Now on to the big story yabaddewo over the weekend. Jaden yagenze India. He flew out to India. He went. Naye yagenze asulasulayo bu video agala enkaluze n'agenda n'atuuka bebekulu yamuwerekeddeko ne bagenda. They flew out. Bebekulu teyagenze but Jaden went. Nalabyeko video ng'ali India. Did you see that video? I think it's on his page. Osobola ogituleerayo wano ovale n'ebeera ng'eyitamu awo. So sente ze bazigabye.
era zaagabaniddwa mu lwatu that sente katuzirye ng'aga nti baamusaba ebipapula teyabiwaayo sente ne bazirya ye n'agamba ebipapula yeyayita biwaawa buli omu kati tuwe marathon tuwe wano nga sente bazigabana otuwe wali ng'agamba sente baziridde bazigabanye be bamanyi kugamba Junior wajja n'otunda balage Diri pase izo atano. Emitwalo 5. Webale nnyo. Zainabu. Bannange ate Junior wajja n'otugamba. Senga nabagamba abo abantu bankwengo mpakanya. Tebayina mukwa. Nekati Junior. Obuzibu buli wa. Wanji ofunye sente bazitaddeko Jaden right now meka ofunye meka bataddeko milioni emu basosa 5 ne bongerako 5 sente zo zigenda kulibwa abantu abayimirira ku mazima sente zo nenda zonna kuzigaba zigweyo senga leka nkubulire engeri gye tugenda okulya sente senga kobe kuwa abantu sente tugenda kuzirya n'abaho n'erama ne Junior sente tugenda kuzirya basatu kantereko message ku WhatsApp ogiraga abantu senga ku sente y'owo senga teka emitwalo 5 senga kwendi Kill me the style, kill me the style, I me say kill me the style. Sajja kyagamba nti tinka kireebajje baga tinka kireebajje tinka kireebaga mutya toyina amuwadde oluyinza okutaasa mu basement tinka kireebaga so basically weekend byebye byabaddeyo embeera yabadde enkambwe nnyo kwano gwaffe abantu bamugayiza left right center the entire weekend naye yasirise n'agamba sometimes you gotta do what you gotta do nakantu kendabye Fifi da Queen kabadde ayogera olunaku ku makya ng'agamba nti ndowooza ngaffe bannakantu naffe oluusi story ezimu tuzimma amazzi on behalf of kannamuntu munnaffe wakafunye ka video yako genda kugundi ya Fifi da Queen okajjeyo mbadde nze nga ngenda kukola story ya Zubeda ne Senga Acid naye ndabye video eyo ne ngamba waayi osanga mutuufu tuyinza okuba nga ate fa abongedde ojjiwa omuliro not in terms of nti oba tuwagira eri oba tuwagira eno naye okubeera nga tukyogerako ate osanga ffe twongedde okikwasa omuliro naye nga story kanjireke mbadde wajjibawa naye ne ngamba lwaki njongera ojjiwa omuliro naye akanjireke. Guys, mugamba mutya yenze Fifi da Queen mikyala nsubuga wano nabanja mu kabira omukadde w'ekkanisa ng'ate yenze president w'abakoowu yenze omusajja gw'ataasonda kakati nno waliwo no president yali yeesimbyewo gwe nali nzijonkera naye nali sikujjonkera mukwano ndi mukwano gwe mu birala byonna yesi mukalulu. But anyway, ka video nkarengeze naye season okusomesa nnyo ku internet just a few things I think people need to understand about media. Nawe na planning okuyingira media bino bye bintu byolina okukwata bakiyita bata bukusu kikwate bukusu amateeka agafuga okugeya kukkirizibwa kubanga era ne bootageya naawe bakugeya kyekisooka
Ekyokubiri kati omuntu ng'oli mu aba celeb ffe tetuli mu ba celebrity mu abamanyikiddwa abali popular bwe wali nnyo okuleka obujulizi. Nina maama wange ensambi awo yagambanga mwana wange eriyo ebintu ng'omuntu olina kimugamba maaso ku maaso akulumirize nga talina bujulizi nga yekka yakulumiriza naye nga naawe gasi kikugamba nga naawe omugazi kikugambanga kubanga tewali bujulizi naye bw'oleka obujulizi ekyo kiba kirala. Waliyo ekika ky'olugambo nga bisenge bye birina okuba ebijulizi okitegeera. Kati amateeka amalala agafuga olugambo characters ze mba mugenda okwogerako muziwa amannya ne bw'obanga ku simu oli ng'agamba ogamba gundi tokkiriza nti gw'ogamba gweyo paati y'okugamba gundi okudda mugibuuke genda ku kyoyagala okwogera kubanga ne waba yakurecordinga temubaamu linnya lya muntu oyo. Yes, ne waba yakurecordinga temubaamu linnya lya muntu oba you can easily go away with it okitegeera. Toleka bujulizi mu lugambo tetuleka bujulizi. Nze mpozi mwami Suga ye mubuulira amannya g'abantu kuba kati sikiwa nti ayinza okukwera ku makya n'agamba mbu omukazi yanyiziza nnyo mbunde tasobola. Naye kati baganda bange mwe abalala mwana ddala mwe abamanyifu nga munyumya n'abantu abalala characters emwogerako zifunira amannya gwagenda okukola olugambo kubanga ne gw'obogamba abamanyi bemugeya ne bwaleeta amannya gwe torepeatinga muleke yali eyogerere gwe torepeatinga nti ne bwanaaba atadde audio gamba nze saayogera ku linnya lyoyo nali njogera ku muntu mulala ono ayingizaamu muyingize. Toleka bujulizi eriyo olugambo nga lwetaaga maaso ku maaso. Waliwo nze abantu bengamba nina kinjaga kugamba naye kya maaso ku maaso. Maaso ku maaso. Ekirala obeera ng'oli kuno nga oli mumanyifu tonnyonnyola. Buli wonnyonnyola abantu bayongera okurealizinga n'okuzuula obunafu bwo. Ekirala kati mmwe abantu abakola akantu nga ttiimu kantu amateeka gano nammwe gabakwatako naddala nga mulimu akavuyo akazze omu ku ttiimu yammwe kubanga mmwe mukola akantu mmwe muyina pawa zaawe ezitambuza akantu kammwe mukazire muzirenga olutalo lwonna oluzze nga lulimu omuntu wammwe ddala bw'aba wammwe kubanga nammwe muyinza okubeerawo nga mwe wennyini temweyagalangako butyanga mubaawo naye nga mukola which is okay because you don't need to be friends to work together but if you really muyina ttiimu yammwe nga y'akantu owakantu nammwe bwagwa mu muswiba mwe mwewala okudiscussinga kuwadde mu bulungi kubanga era ne bw'onoogogerako mu bulungi ogenda kutuwaawo loophole kwe tugenda okujja tuwogere tukole continuity. So ate ttiimu yonna bw'enaatuula n'egamba kano ffe tukazize ne musiba ekikookolo ng'oli ne bw'ayogera. Let me give you an example. Waliwo wano olutalo lwali balutadde ku Mirikwezi nga luli ku Mirikwezi n'ezaawedde ttiimu Mirikwezi twagamba olutuluzize ne tuluzida nga ne bwoleta emboozi nga ne bwojja ku peegi yange n'oyogera ku Mirikwezi mpitawo buyisi. Kati nammwe abattiimu kantu muyiga okuzira entalo zirimu abantu bamwe mugambe kubanga kati buli omuntu mugamba ate kakati tuyinza okuba twayogera ne tukosa abalala ate kakati kati naffe muma mutu wa gaapu egamba nti ne tujja ne tuwongerezaako. So ttiimu kantu nammwe mu kino ekintu mutu mwokya. Anyway, bakuba nti n'akantu kamwe tekalina script ekibaawo kye mugenderako but akantu kammwe n'ekirala akantu konna nga kalimu okuprotectinga omwana w'omuntu gwe ow'akantu munnammwe you can only protect that child nga muzize emboozi nga temugiwadde bulamu because what you feed grows. Buli kye munaawa obulamu ne mukyogerako ne mukiriikiriza kigenda kumeruka kigenda kukula okitegeera. So musobolera ddala okugaana akantu ako ne katagenda mu maaso naye nga tonnyonnyola bw'oba kuleetanga mu nsonga za media. Do not explain. Come do your shit and go. Jangu ng'oli ku birala buli wonnyonnyola oyongera ku bantu bongera kulaba loopholes aba continuity nga nawo bawadde continuity nti ate kati yeyo yagamba ati kuluna agambe bwati naye ekibo kimmu obulamu ne kifa kubanga kuno ku media tekuliika akuliisa tekuliika akusuza bebaani bonnyonnyola. I've always asked people mwe baani bange nnyonnyole mmwe baani bange nga bwe nali ntandika ebintu bye muŋŋamba okunnyonnyola nabeebuuzaako nti nedda kati sigera bannyonnyola. Gwe buli ky'oba ompuliddeko ekinjogeddwako kitwale beera na waddembe okwongeramu emboozi enyume nze sigera kujja kuwoza
nze mpoleza mu kkooti kubanga eyo sebe kakatako na maaso ga mwami Nsubuga kubanga ewoyo mpoza. And my kids, there's a certain point in life when banino okubanyonyola nti no, it's like this and that. Kati abasigadde kababe baganda bange I don't. Kababe bakwano bange I don't. Kati ate mu aba social media ye mwe baani bange. Adrag. Gwe kyoleta tugende n'ekyo. Bw'oleeta kino kumakya mutuntu n'oleta nti tugende n'ekyo. Kyoleta kye tugende nakyo. Ng'obulamu bweyongerayo mu maaso. Naye nga Kim Love sakuwagira nalisira jontwala lwaki nkumanyi bambi naye nga abakyala b'omukati eyo gye mwoleza mukati mwoleza I don't think mwina obuti eyo bambuulizeeko mwoleza wano ku lukoba oba ku kimashini bambuulizeeko bagambe internet fe tetwagigwako bugwi tugenza okujja ku internet okulusanga entalo nga tulina ze twayitamu ez'oku TV ezaali enzibumu ezaali enkambwe nti kati nze kizibu nnyo ddala omuntu okunkozesa ensobi ku internet tebakulimba. I only wake up in the morning nenga ngenda kuonoona nze mwennyini nga ntegeera bulungi kwa sinywa mwenge sitamiira nenzikiriza nti kati ngenda kuokyamuuko nenzija nenjokyamuuko but no one can make me do a mistake. No. Chovola bayenze Fifi the Queen. Guno omuzannyo ndi kabaka ndi queen. Ngumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Nti oli ne bwajja n'atuya n'obukoowe. Fifi kiri. Bw'omaliriza mukwano era nga nzija gamba yenze Fifi the Queen obadde ogamba otya. You don't explain. Because when you explain, omaliriza olusi emotionally nga bakucrushing sizza. Naye n'ekirala temwerabira makiteeka gemba wadde agafuga olugambo. Ngo otoleka bujulizi. Secondly, abantu bano bemulabye obukulu oba obukadde. You people. Nze mpise embyeza abantu zebagamba ze nnina zikyantaasizza bingi. And I write me. It can never be me. Oh, never. Internet. Nenga Jaden tukwagaliza okuwona okulungi. Mukama Katonda kuteremu ekisa akukingirize byonna. Mukama yimirire masekati g'abasawo. Mukama akozesa abasawo abo. Process etambule bulungi okomewo ku internet because we need your character on this internet. We need you. Kubanga nze nawe tetulina mpisa. Komawo nga bwe bagaba batalina mpisa kati nawe wazze ku list yaffe. Komawo ng'oli mulamu ka sweet. Process etambule bulungi Mukama akuteekeko ekisaki. One. Okomewo kubanga ate katugenda kuba olina nkuba mpya. Tunakusobola. But anyways, Yenze Fifi the Queen. Oh yeah, that's my name for the newcomers. Ebisigadde tunaabisanga eyo. Yeah, tukanoga nti let me let it go. Ndabye eyo submission ya Fifi. It made sense for me. Nga siraba waki tuwongera ogiwa omuliro wano. Nga tusobola ate okubaako ebirala bye tudiscassinga. Wabi mutyaba. Tukikirize kigwereyo tugende ku kirala. Sikyo? Yeah. Now of course tekijja tugaana ku wandowooza yaffe. Nze nja kuddayo wali nti bannange temuvuma baana temuvuma bazadde. Buli omu asobola oteesa kyayagala. I may sound defeated and all those things, but those two zigenda sigalawo. Temuvuma bazadde temuvuma baana. Abeevuma one on one. Nze Kasuku bojja n'onvuma ebbuto n'onvuma amatama de biki tis okay. Ne temuvuma bazadde temuteekamu baana.
just nze kyenjagala oyisaawo message wano bino ebisigadde byonna biri okay abantu beevume bezze eno bezze eri beekole buli kye baagala naye abatabiriimu mbeegayirira bwegayirizi. Why I'm saying that because waliwo abantu abamu abamanyi nti Kasuku ayina thick skin toyina kyogenda mugamba I know how to manipulate people psychologically byensoma oba okitegeera kati nze mmanyi wensobola okukwata omuntu n'akaaba otulo ne tumubula omutwe ne gukola ki kati oli abeerawo ng'agamba nti Kasuku ye yaguba woyina omukwatira weewano. Please abantu bajja kwekola ebintu ebirala byonna abaagala okwevuma beevume temuvuma abaana b'abantu temuvuma bazadde baabwe. Nze sivuma abaana b'abantu sivuma bazadde ebyo byokka because tukula okitegeera at the end of the day abantu bagenda kugasimbagana n'abaana abantu bakagasimbagana n'abazadde. Nina gwendi mu kuwolereza wano kyaliwa yateekamu maama wooli baagala mukwata kandooya muwolereza kyokka naye bwe mugamba nze simanyi kyantuukako tomanyi kyakutuukako batya gwe vuma oli omuvubuka vuma muvubuka naye okutte maama we omuvumiddemu okutte baganda be obavumiddemu okutte abaana be obavumiddemu oba okiraba. So yeah, everything can be said and done. Abagala okwetwala beetwale abaana babiveemu. Sawa 8 ngenda kuba nzija ne talk to the doctor wali ku TMR hospital ng'atwogera ku emergency services. Balina app gye baleese nga basobola okukima ewaka. Omusawo osobola okwogera naye ku app. N'omuganda doctor wano nga ndaba kirush naga nti kaba kukime mu ambulance. Emergency services. Balina n'akamotoka akatini akakima bano omutwe gunnuma. Si walo bali abeetaaga okugalamira walo bano omutwe gunnuma bakayina. Saa 8 ku Kasuku Live ku saa 12 tugenda kwa tujja ne Aleti. Aleti agenda kubeera nga ajja wabi mutyaba kale tugende maaso kale katubeeko bye tutandika ebirala tujja baddira ngenda shootinga na Zubeda akakumande. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange